Endobeso. Ndabo mukanga nzifuru fama. Ekintu buli ky'omusiki. Endobeso. Hello? Wanja? Jebale. Kale sebo naye jebale. Nze mukunja wa BTFM mu Ndobeso wangamye nkukubireko. Webale kunkubirako mukunja kakati. Nene ekizibu nabbe njagala onnyambe mbadde naakakomawo. Okuvaawa? Nagenda ebweru emyaka 2 e Saudi. Abadde wa? Saudi. Nagenza okudda nalina boyfriend waneeno naye nga mukwano gwange nga ne maama wange amumanyi ng'era ajja ewaka ne basaaga ne tunywa bbiya bwe bityo. Nagenza okudda nga omanyi abantu b'okukyalo nga bagamba nti bulijjo boyfriend wange ajja ewa maama. Ayi nasanze maama ali lubuto. Wanje? Nasanze maama alina olubuto ate maama tayogera nannyinirwo. Ate abaneiba bagamba omwana kati ke yakomyewo batulabe oba neera omuvubuka anadda. Nawe omanyi ebigambo tibibulaawo. Kati nemugamba kati sina bwe nkibuuza maama kinene nnyo nga ne mujobe sina bwe nkimubuuza. Muli ludda wa? Wanja? Mubeera wa? Nansana. Ne mujobe we Nansana? Kati eno simu gye wampadde yaani? Eyo ya maama, emu ya maama emu ya mujobe. Kati obadde oyagala tulobe saani? Oba tubuuze mujobe ono. Maama yajja tubuulira amazima ate ojja kwogera naye. Towooza nange ngenda gguma kino kyakwetulisizaako bbomu. Mbadde njagala mbategeere mbasirikirire mbalekere okuswala kwabwe. Mujobe tulobese maama. Kale goba okubira beerako ku ssimu. Bwe nkuyita kwogera naye ng'oyitaba. Nja kuyitaba. Kale. BTFM kiyita buli ky'omuziki ekisinga mukwano beerako guno nagwo omulimu tugugguse. Kyali. Hello? Wanje? Wasota nno nnyabo? Ennyabo? Kikingo oli mulwadde lwadde? Mulwadde nemuzito. Oli mulamu? Ndi mulamu wakuba nemuzito. Badde okyebaseemu bwe basi? Mama jebale. Nawe jebale koso. Kakati mama bw'ojja okunywa eddagala ani akuwa eddagala? Sawukereyo yatera okunkolako. Wanje? Sawukereyo yatera okunkolako. Sawukereya? N'okugenda yagenze bamuwadde transfer. Bamuwadde transfer n'abanjise. Ate abakusse tewali basawo balala? Nze gwe njagala. Gwe oyagala? Kubanga musawukereyo yategeera ebyambi. Kaka ate ekizibu kiri kimu abakazi ze zino ensobi ze mukola. Ate ensobi ezaaki? Omuntu olubuto lwo lwa myezi emeka? Myezi 6. Myezi 6. Kati ku myezi 6 nga ku kipande kye nina wano mu office nga dokita azaalisa abakyala abatuuse okuzaala nga ku kipande tekuliiko linnya lya taata wa lubuto. Soma bulungi gulabika olina endali nga ne ku lw'omukaaga nalyawo
Yawokerera n'akutako mukyala Mujobe ate mungamba mbu tekuli linnya. N'akuyita erinnya ly'omwami wo? Nampitali. Kize zino ensobi era ezaamuweeseza ne transfer. Ate ezaki? Akukutateekako mukola ensobi zino naye omusajja ojja kuzaala omwana oyo omusajja amwegaane kubanga kuno tekuli linnya. Kubanga erinnya lya taata w'omwana wange kweriri. Teririiko. Gwe ku kipande ky'olina kweriri? Kweriri era lirina kuliko Mujobe. Leeta ekipande ekyo. Waaye zino ensonga zakusukka gwesoma kwekyo erinnya kweriri. Teririiko baalyerabira ndowooza leeta ekyo ekipande. Kata tebasobola kulyerabira. Kebera bulungi. Nyabo. Erinnya teririiko kireete. Dokita kati teekako eriryo weriba erya bbawambe teririiko. Teekako eriryo erya bbawambe weriba teririiko. Maama bino byendimu bya serious. Leeta ekipande tuteekeko erinnya lya taata w'omwana. Kituufu dokita siriiwo. Agenze kuziika. Ate ngenda kumalayo ennaku nga zizaate oli muzito. Kakati oba tosobola gambulire nga wandiike. Yani Mwami Mujobe Ahmed. Mujobe Ahmed. Alina emyaka emeka ngandaba ngate emyaka emito nnyo gino. Erinnya lirino kweriri naye emyaka mito. Oyagadde manya oyagadde myaka. Ati kati nze ndabanga emyaka emito nnyo gw'olina emyaka emeka? Gwe dokita yagamba nti myaka gyegizaala. Myaka gyegizaala oba kwegatta. Naye Mujobe ono mukazi baawo wange dokita tombuuza bingi. Ngate muwala wo ono mukazi gwe wayagala mukodomi wo bawa muwala wo n'omufunamu n'olubuto oli wano ovevenga ogamba niba nanga bakazi nga temuswala myaka n'okunamira akaana akato. Naye ani ono ajogeza bw'ati? Nze bampita Mukunja wa BTFM mu Ndobeso. Mukunja? Mukunja z'ebiki? Ojja bitegera oli mu Ndobeso ne Mukunja. Sapatu za loogi. Ofaananga sapatu za loogi. Ate temujja kunvuma bivumo bya kiki. Kati omanyi kyategeeza. Sapatu za loogi zaabadde ki? Anti buli omu azirinnyamu. Ate ziba nsale. Bamulemu zibba. Matanka nayo bulu green yellow. Esimu zaffe nzigula Endobeso mugiwulidde. Maama anemunamuna mukodomi we. Yeze tegenezo ndio kalio katono. Omukazi nga yalugwamu mama watana muchawa buchayi yada mukolagana naye. Ate kiki? Akwagaliyo omusajjawo. Abasimusi mwasuze mucha Mukunja nakachwana amoti bana bato butepimira obikuloti empapola za mama nezo mwana oyo kati omuwala yeesonyiweje emigunwa gy'abantu abeesonyiwe abalekere emirembe gyabwe beyagale ono timba toladere ntumiddeko abaana bati mpapa Mukunja mwenna nitumirako jeze Cable Records mubeere bulungi. Kale BTFM ekitabuli ky'omuziki ekisinga n'okuuna kacwa mutima watuuza nze kansana nyunga mina mu kitimbe Butambala bannange mulowooza kiki ekisaanyawo ensi yaffe kyekyo banyonyi baffe kunamira abantu bannange simalina wenkyogera nayagomawo omukirano gennyini nenza wamma kyenkwa amagezi omwami mwesonyiwe mulekere maama we temuddamu toddamu namwesembereza banakitimba wesitimba tumiddeko nyenona kyafaida bunyira kumuzati paka semba abanyi bemanyi nga nti mulema mankwa obuko munabukwata obuko bw'ennaku zino babunaaba na sabbuuni nati kati omwana ye bw'aba tannazaala maama ng'azadde omwana akite olina godfrey nti wano ku Mwenda mwana muwala oyo nze mbadde ngamba omwana mulenzi amulekere amawe kubanga guno gususse eri omulamuzi ate omusankosa gusikuzi bibagenze walawule godfrey ku Mwenda webale naye eriyo abawala bagamba nange nja kulemerako maama mukunamire nga nange bwe mukunamira leka naawe anasinga esumika yanamutwala anti olwo kati okwawukana kutuuse Mukunja nakachwa n'amoti mwasuze mutya ba mikwano ono mama mumbejja wane nakwerobbi bannange naye abakazi oba tubadde ki Mukama Katonda nga nzonzijemu wange bannange
oyinza otya okwagala mukoddomi wo bannange obakazi obuteewa kiteewa na kwemalamu value nofuna olubuto mu mukoddomi wo bannange otandika otya okweyambulira mukoddomi wo bannange Mukama Katonda ensi etutwala bannange abantu mukyuke mumbe Nakwerobi kasitamu ka muwala owulidde bannaye naluukosta mu Kiteggala teesaako bannaye nabye Nakwerobi ogambye otya Nakachwa kakati mama talina musango gwe yazziza bwati oli omuka abadde tannaleeta bintu nga tewaliwo kibagatta babadde bakyali mu byakabalaza kuketta ate n'ekirala abaana ab'obuwala mutegeere bw'oleeta omuntu wawaka mwanjule nti bannange ono ye muko naye akyeteekateeka maama yali alowooza aleeta mukwano gwe Tifama radio namba emu Bit FM enyuma nnyo enyumira nnyo radio zonna n'olekera mu Bit Fama sifaayo Tifama